nakakola siri kyalite. Halo, jebale konse bampita mukunja wa Beat FM mu Ndobe so wano mu programs zisimuka ku macha ku Beat FM. Halo, ngaspulira. Tompulira? Nyono. Naye ng'ompulira? Kati mpulira. Nze bampita mukunja wa Beat. Wangambye nkukubireko mu Ndobe so nti olina ekizibu. Mukunja. Banaye, anti ndi mulwadde. Ng'olabye. Kakati. Wadde njagala nyambeko. Oli omusajja. Bamuyita Katayira. Kakati omwana yabba ssente za bba wange. Yakola ki? Yabba ssente za bba wange. Kakati nebiwanvuwa ne bagenda mu kkooti. Ne beetalatala mu kkooti nga mumanya ebya kkooti mukomewo leero mukomewo enkyawo ebityo. Naye oluvannyuma omusanga ate bba wange ne gumusinga. Baabulankanya wange ne gumusinga. Kati olwonga yamubba ssente mmeka? Ssente zaali nnyingi, zaali nga miliyoni 10. Naye bannange mukunja bateesa bonyamba osobosezeko kwoyo omusajja kuba kakati ndi mulwadde senyiganuma simanyi oba nina obusujja tetulina ssente bba wange talina ssente njagala gendako mu ddwaliro naye omusajja mwavu. Naye bannange mpulira nga alina ssenyiga. Iye nina ne ssenyiga. We genda bakukebere tobeera ng'olina coronavirus. Bannange simanyina kumanya nze ngenda mu nnyumba. Genda mu ddwaliro bakebere oyinza okuba olina coronavirus ng'oli awo wozaadre nota famire yonna. Anti kakati kyova olaba twagala ssente gendeko mu ddwaliro naye omusajja yalina yatwala ssente za bbanka omusajja talina ssente. Kati oyagala tumulobese tutya? Njagala omulobesa omuggyamu amazima. Funira kasente newe kaka katono kuba kati ndi mulwadde kati simanyi naba nina na korona kati abaana bange banaalwala. Kale beerako onaayogerako naye? Sina maanyi njagala wulira buwulizi mazima. Bamuyita ani? Bamuyita Katayira. Kale beerako ku simu tovaako. Kale mwana noyo bwenani nogende bamukebere. Ayinza okuba ssenyiga ono wa bulijjo lubyamira waffe agende bamukebere ate ng'agambye talina ssente. Ze tugenda okunoonyawo tuli mu kubanja. Hello. Owaayi? Hello. Oliwa? Onani ambuuza oliwa? Omusajja gwe mwali naye mu kkooti nga tatudde. Musajja ki? Onani? Katatere bwe byonayogera nze kyenkubuulira sagala kuntuuza mu bigambo ebyo nze nkubuulidde tatudde. Tatudde atya ni Katayira? Katayira. Kiki tatudde atya? Tatudde nkugambye agamba nti oba kufa na butanyagwa oteekwa omuwa essente ze. Ate nga nzimuwa ntya omusajja namuwangula. Najja twagenda mu kkooti ne muwangula emisango n'ebikola ki? Omusango baagusala ng'omuwangudde? Ate namuwangula ate kati kikyayagala. Tatudde nno munnange nkubuulira. Tatudde agenda kukola ki?
ze kyemmanyi yafunye kyemmanyi yafunye omulogo emmotoka ekukube bufiififi tebajja kulondawo wadde akantu n'eriiso eririnnye eribetente indako byogero bikakasa oba nkugambye agamba nti togenda kuziryako indako kati bino byenkubuulira ze sijja kubuulira nzaani kubanga bw'onaamulaba ujja mugamba gundi ye yankubudde kyova olaba nkubidde na ku colobox ayagala emmotoka yagenze entwetwe yeri abasajja abakambwe indako banange anjagaza ki obwana bwange nkugambye yagenze entwetwe naye ayagala okugenda okuvayo bwoti ng'emmotoka ekukubye oba ekukutulako nnyindo namatu namagulu n'elulimi indako bambi nyambo mpeko ku namba ye bannange obwana bwange kati ate munaye ate oba wamumegga omusango kati gwe oba wamumegga gwe sigala ng'olemedde ku kye wamumegga kati gwe naafa naaba afuniramuwa wakiri twali tudde ku meeza ne muwako n'embaga engeri gye tugabana gye muddizaayo okwo kati ye talina kyayagala mmotoka ekukube ekusaanyeewo nawe olemo ziryako naye azifiirwe kanange obwana bwange nyamba mpe ku namba ye ate obwana bwo bubadde kibwaziryako sente zekyneraliikirira bwe bwana wange obuto ngenda kufa nga tebunaba kukula anti kakati gwe obuzibu ye agamba tayagala wadde kati gwe beerawo olinde lunaku lwo muganda wange nyamba mpe ku namba ya tesi anti sigala ku kiri ekya kooti nti wamuwangula byo byaliwo naye kati kino kya bulamu oli takyaddiriza nze enjogera gye namuwulidde ayogera takyasobola kuddiriza maama ayagala emmotoka ekkube ekufootole ekulinnye n'omuzimu gwo egulinnye maama nyabo ngenda kukola atya bannange agenzewa agenze kutegeka lubugo lwe emmotoka genda mukuba maama nze mumpe ku namba okufa kutiika kati yalemereddwa obwana bwe ng'olibwe yakuba ye talina baana omukazi wattu ali eri afa esasenyiga oba alina na korona berafemejinda buli kyomuziki ku 96 ne 91 naye mukazonyo kano nze nsinga nagakyoliyo omulala nga yavaawo okujjako ng'avudde ku mwezi ku njuba ku maazi mwasuza mutya mikwano ono nakitenda Sylvia nsinzite wano nakirama kasenge naye banange endobesi yaleero enyumidde mukama katonda naye banange mukunja otiisizza nnyo omusajja bannange kati wali mukama yamanyi naye bw'aba amanyi sente za munne yazitwala atyo azimuwe bakiyagala okuba obulungi nga munne ali mu kkaaba amuwe sente ze ebyembi bisekerwa naye bannange okufa kutiika sibalimba kansala Jamila kwali entebe tata Mukibi Fred Kasengo kwali mama Naruje Kapeeka kwali Bisase Kapeeka kwali baganda bange mwenna abayizi babulo ba PTC bagala nnyo sigadenze nakitende Sylvia wane nakirama Kasenge webale nnyo abe nakirama Kasenge batulabire nnyo nnyini ddala bannange abasimusimwe bali kutuweereza ono Shatere Sumbwe timufe tuddako maaka wabula bannange mukazanyako gwosinga baaba naye kyendaba omusajja ye agonze amba muyite afune enamba y'oli era batuule ku mmeeza emu ze mulabye agonze bajja kukkiriziganya sente ajja zikendeezaako Kete Esumbwe kwali jjajja nteza wano mutaano nkutumiddeko n'abakyala baffe mama Mudu wane Esumbwe mama Isima wane Esumbwe tata Boya Werungujja n'abaana ba ttiimu ffe tuddako bonna abatumiddeko n'abagala BTFM ab'Esumbwe webale nnyo ab'Esumbwe batulabire Halo wangi sebo onyama bale kuweereza kale sebo nawe gyebale endobesa yaleero nnyumidde nnyo aye omusajja omuze bamuta Isaac omusajja oyo ajja kunoonya enamba y'omusajja bajja kuteesa
Wanji Moko wanji nga mu kintu ekyo nze nambiru namubiru Kansala Jamila Entebbe wabula katayira okyatayira nnyo ng'erinnya lyo okyatayira nnyo mbwaggo walya ssente za munno gwe tewasaasira famire yeye talina baana kyokka amazima ogamanyi wamulya kati olaaja nambwa obwana bwange toyagala ofa obuleke oli ku ssente ya kibi gy'olya toliimu na ddiini asaasiragamba kyokka mbutuufu omusajja ono nalya ssente ze gwe olaajanira obwana bwo oli ye baayina bisolo si baana kale bannanga abantu mutama tayirira ddala tayira nnyo ate muko olyose notamugamba nti ali ku beat nze saagala nakowa abantu abatayina ddiini kati bali ku for God and my family kale bannange tutandikiranga mu jjiya nnene bwetyo oyo abasisimusimu balituweereza kati ku mulama bannaye naye ondwadde mu bannayuganda bannaye twagala nnyo ebyamangu kani omuntu osobola otya okubba munne miliyoni 10 bannaye sente nnyingi mu butuufu ab'enekisa muddizeeko zamuddizaako wadde yamuwangula nsigadde Pademani ebbombo kale Pademani batulabira ab'ebbombo ndi naffe tubabuuzizzaako